okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkwebaza kubanga okeeredde ku ensulo ey'enkya. Kwebaza kubanga otambula wamu naffe mu byokuyiga bino. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama atuwadde omukisa n'enkya olunaku olwaleero okuba nti no tweyongera okuyiga mu kigambo kye, okusaba, okwewonga n'okuteekateeka obulamu bwaffe nga tunaba kubaako mirimu gye tukola. Nkwanirizaako nnyo enkya olunaku ey'olwaleero. Akubuuzaako si mulala Ezekisomba Wilberforce. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kutunuulira ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti ebibya eby'obusungu. Ebibya eby'obusungu, era nga tusimbudde okuva mu kitabo kya Kubikule sura 15 olunyiriri olw'omusanvu. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga otuwadde akaseera kano akalungi ag'okuyiga okuva mu kigambo kyo. Tukwegayirira mu kisa kye ekingi ne mu kwagala kwo otukulembere, otuyigirize, otubeere, otulungamye Ayi Mukama. Era otusobozesa okubaako ne betuyiga, bigambo bino biteeketeeke obulamu bwaffe bireme kutubeera nga binaayimirira mu maaso gaffe ku lunaku olw'omusango. Naye bibeere ebigambo ebinaatuwa omukisa okubeera nti tujja kubeera banywevu. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ebibya eby'obusungu tuli mu kwetegereza lunyiriri ku lunyiriri, verse by verse, Book of Revelation, ekitabo ekyakubikulirwa. Leero tuli mu lunyiriri lwa 7, Kubikule sura 15 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti ekimu eky'okubiramu ebina ne kiwa bamalayika 7 ebibya 7 ebya zaabu, nga bijjudde obusungu bwa Katonda aba omulamu emirembe n'emirembe. Ekimu ku biramu ebiramu bino ebina twabisomako. Naye agambe ekimu ku byo ku biramu bino ebina ne kiwa bamalayika 7 ebibya 7 ebijjudde obusungu bwa Katonda aba omulamu emirembe n'emirembe. Tuli mu kutunuulira ebibya 7. Ebibya bino 7 bijjuddemu obusungu bwa Katonda. Era omu ku biramu bino ebina yakwata ebibya bino n'agenda ng'akwasa buli malayika omukomu, amalayika bonna 7 n'abawo ebibya bya zaabu ate nga bijjuddemu obusungu bwa Katonda. Bamalayika bano tebagenda kukuuma bintu bineeno, kukuuma bibya. Tebabadde nti babekutte bannaye mu bitereke, nedda. Naye bagenda kubikozesa, bibaweebwa okubeera nti no batandika okukola omulimu guno ogw'okubiyiwa. Ebijjudde obusungu bwa Katonda nga babiyiwa nga tebitabuddwamu wadde ekintu kyonna. Ekisinga okwewuunyisa wano kye kino nti nno twalaba emabegako nti nno ebiramu bino ebina byali bikutte, we twabirabako emabegako awo twabiraba bwaze agoberera oba omusomi omulungi ow'ekitabo kyakubikulirwa. Naye naawe atali musomi mulungi oba aze omulundi ogusooka emabegako mu kitabo kino ekyakubikulirwa, wano tulaba ekimu ku biramu ebina nga kikwata ebikompe oba ebibya eby'obusungu bwa Katonda, nga kibikwasa bamalayika bano 7 abagenda okubiyiwa. Naye mabegako twalaba nti no ebiramu bino ebina byonna nga bikutte ebibya ebya zaabu naye nga bijjudde obubaani, nga ze ssaala z'abatukuvu. Katusomeyo Kubikule sura 5 emabegako tukyanga bikutte ebibya ebya zaabu naye nga ebibya bino bijjudde obubaani, bayita incense. Kubikulirwa essula 5 olunyiriri olw'omunaana. Kubikulirwa 5 olw'omunaana Bayibuli egamba nti
bwe yatoola ekitabo ebiramu 4 n'abakadde 12 mu 4 ne bavunama abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu. Wano mu kusokera ddala tubira nga bikutte ebibya ebya zaabu, naye nga ebibya bino bijjudde obubaani nga kwe kusaba kw'abatukuvu. Essula ey'omukaaga olunyiriri lw'10 nawo wagamba ku bikulu lwa 6 olw'10 agamba bw'ati: ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, olituusa wa Mukama omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Ezo essaala ez'abatukuvu ze basaba, nga basaba beegayirira Katonda. Kati bino ebiramu ebina birabibwa neno nga bikutte ebibya bino ebya zaabu nga bijjuddemu obubaane nga kwe kusaba kw'abatukuvu nga bibiwaayo ku ntebe ya Katonda. Kati okusaba kuno eno okw'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwanukulwa n'ekimu ku biramu 4 nga kikwata ebibya 7 eby'obusungu bwa Katonda, okuwalana eggwanga kw'abo abazze bakoze akagiri abaana ba Katonda. Simanyi oba ogoberera bulungi nti eno tulaba ebiramu 4 bikutte essaala z'abatukuvu, nga n'essaala zino zakwegayirira, beegayirira Katonda nti olituusaawa obutasala musango gw'amazima n'okuwalana eggwanga kw'abo abatuula ku nsi. Mu ssula eyo15 olunyiriri lw'7 tulaba nga ekimu ku biramu 4 kikwata ebibya 7 ebijjudde obusungu bwa Katonda nga kibikwasa bamalayika 7 okubeera nga babifuka ku nsi era nga kwe kuddamu kw'essaala z'abatukuvu ze basabe eri Katonda olw'abo abatuula ku nsi ababayigganya. Nolwekyo okwo kwe byebibya 7 bino eby'obusungu bwa Katonda bwe tuli mu kwetegereza obulungi. Nolwekyo ekyokwiga kye tuyiga wano eno nti buli ssaala ey'omutukuvu esabibwa eri Katonda eddibwamu. Katonda addamu essaala z'abatukuvu. Osobola okubeera ng'oyigganya abantu ba Katonda bati erinnya lye nolowooza nti ojja kuyinaayina ebbanga lyonna. Ekituufu kiri nti nno asala emisango egy'ensonga teyeebase alaba. Gwakuwadde mukisa nanga mpadde mukisa tutereeze tusobole okubeera nga tutambula nga bw'ayagala, naye butatambula nga bw'ayagala essaala zino ezirikwatiddwa mu mikono gy'ebiramu 4 zigenda kwanukulwa na busungu bwa Katonda, era agenda bukwasa bamalayika bano 7 okubeera nti oba buyiwa ku nsi nga bye bibonyobonyo 7. N'olwekyo ebibya bino bye bimu era byakozesebwanga ebibya byakozesebwanga mu ndagaano enkadde mu buweereza obwa mu yeekaalu bakozesanga ebibya. Era njagala nkusomereko ennyiriri wano ntonotono nga twegezaako okwetegereza ebibya bino bye tuli mu kutumya byakozesebwanga ne mu buweereza obw'eyeekaalu mu ndagaano enkadde. Bisoma mu kitabo kya Kuva essula 24 olunyiriri olw'6. Kuva 24 olunyiriri tugenze ku lw'6. Bayibuli egamba bweti, egamba nti Musa n'atwala ekitundu eky'omusaayi n'akifuka mu kibya, n'ekitundu eky'omusaayi
n'akimansira ku kyoto. Laba ekyo kibya. Afuse ekitundu ky'omusaayi n'akiteeka mu kibya, n'ekitundu eky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. Ebibya bino byakozesebwanga mu buweereza. Kati ndi mu kusoma okuva essula 25 olunyiriri olwa 31. 25 31 kuva nga tutunuulira ebibya bino. Bayibuli egamba bw'eti: era olikola ekikondo ne zaabu ennungi. Ekikondo kiriweesebwa entobo yaakyo n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo n'emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo biribeera bya zaabu emu nakyo. Ekyo ky'ekikondo nga kiriko n'ebibya ebya zaabu, kwayogedde ku mukonda n'omutwe gwakyo byonna. Ate essaala ezo zaanukulwa Katonda mu ssula 15 nga biramu ebitukuvu bikwasibwa ebibya ebyobusungu. Manya ekiramu eky'omugulu kikwasa ebibya 7 eri bamalayika 7 okubiyiwa ku nsi eri abo abayiganyiza abantu ba Katonda. N'ekyo Katonda yagamba abantu be obutawalana ggwanga, naye okuwalana eggwanga bakulekere ye yekka. Lwaki? Kubanga ye yasala emisango egy'ensonga. Abantu be tebalina kuwalana ggwanga, naye okuwalana eggwanga balina kulekera Katonda yekka. Era oyinza okuba ng'oli eyo muganda wange ojeezebwa. Tosalawo okugenda mu maaso okubeera nti n'omuntu oyo omukola obubi, naye wabula musabire bulungi. Katonda wo omwesigwa ajja kusasula. He will surely repay. Ajja kusasula. So ekyo Katonda okuyita mu byawandiikibwa atukakasa nti no ye yekka yayina okuwoolera eggwanga. Tetulina kuwoolera ggwanga. Nsoma mu kitabo ky'Abaluumi essula 12:19. Baluumi 12:19 Bayibuli egamba nti temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula bw'ayogera Mukama. Litowalananga ggwanga owooluganda, naye okuwalana kulekere Mukama. Wabula kyolina okukola kusegulira busungu. N'olwekyo Katonda ye kennyini mu kiseera ekyo agenda kusasula. Era empeera y'abo abakoze obubi, abajeezezza abantu ba Katonda, ababakozezza akajiri, agambye nti no tewalana ggwanga okuwalana kwange. Ebibya bino oluusi era byakozesebwanga ng'ebyokunywerangamu. Byakozesebwanga okunywerangamu. Etusoma eri mu Kyabalamuzi. Ekyabalamuzi essula 5 olunyiriri olwa 25. Tutulaga nti ebibya bino oluusi byakozesebwanga ebyokunywerwangamu, byanywerwangamu. Kati ensonga kitulaga nti no obusungu bwa Katonda buno butabuddwa, era buli muntu yenna alinywako. Bw'osoma mu kitabo kya Kubikkula essula 14 bwekyo bwe kitukakasa olunyiriri lw'10. Naye tugenda kusomawo osoke tulabe wano eno twetegereze nti ebibya bino oluusi byakozesebwanga byakunywerangamu. Kyabalamuzi essula 5 olunyiriri olwa 25. 5:25 Kyabalamuzi agamba yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibya ekyekikungu. Yamuleetera amazzi mu kibya ekyekikungu. Era tuyigaana eno nti Yesu bwe tuba twetegereza Yesu tulabanga asaba mu kitabo kya Yokaana essula 18 olunyiriri lw'11. Limukwanguwako obudde
si bungi bwenina naye njagala ensonga zino zonna tuzitunuulire kubanga ekyawandiikibwa kinnyonnyola kyawandiikibwa. Yokaana 18:11 Bayibuli egamba bw'eti, awo Yesu n'agamba Peetero nti, zaamu ekitala mu kiraato kyakyo, ekikompe kitange kyampadde siikinywe. Ekikompe kitange kyampadde siikinywe. Ebyo twabikozesanga mu kunywa amazzi oba mu kunywa ebyokunywa. Naye kati na wano Yesu Kristo ng'ayogera ku emisango egyali girina okubeera egyaffe, ejyadda ku ye, ebibi ebyali ebyaffe ebyadda ku ye n'abisasulira, ng'agamba nti ekikompe kitange kyampadde okunywa siikinywe. Ekitala kyo kizzeeyo mu kiraato. Totta bantu wano kubanga alisise ekitala naye alifa na kitala. So Yesu Kristo bw'atyo bw'akiyita nti n'embeera eno Yesu Kristo gye yali ayitamu ey'okubonaabona agiyita ekikompe. Kino kitegeeza ki? Bwe twetegereza mu kitabo ekya embeera Yesu Kristo gye yayitamu ey'okubonyaabonyezebwa n'awanikirwa ku musaalaba kikompe ekyobusungu bwa Katonda. Tekitegeeza nti no kino ekikompe kijja ebikompe bino bya ddala nti n'omuntu agenda kukwata ekikompe anywe. Naye okubonaabona n'okubonaabona kwe bagenda okusanga ng'era Yesu bwe yali nti teyakwata kikopo kyali litiro oba ekikopo ekyaddala, naye okubonyaabonyezebwa kwe yabonaabona bye nali nina okubonaabona bye wali olina okubonaabona, n'atugulira obulokozi obwenkanidde awo. Era mu lunyiriri lwa leero lutulaga era lutuzaayo ku malayika ow'okusatu mu kitabo kya Kubikkula essula y'e14 olunyiriri olw'ekumi. Kubikkula essula y'e14 olunyiriri olw'ekumi atuzaayo nga Katonda awa okulabula ng'agamba oyo naye oyo asinza ensolo n'agaana okusinza Katonda, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa gutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. Nti oyo yenna agaanye saddaaka ya Yesu Kristo, omuntu oyo yenna agaanye obulokozi Yesu Kristo bwe yatugulira, agenda kwenywerako yennyini, agenda kweroleza ku busungu bwa Katonda, kubulozaako nga kwe kubonaabona. Akyogedde wano okubonaabona mu kibiriiti, kubonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. Ekibuuzo kigamba nti ebibya by'obusungu bwa Katonda binaaba biri mu kuyiibwa, onaabeera omu ku abo abanaabinywa oba ojja kuba wakusedda nga teweetaaga kunywa mu bufunze ng'oli ku ludda lwa Yesu Kristo, kubanga ye yamala dda okukikunywera nga gwe tolina kukinywa kuba busungu. Embeera ejja kuba nzibu nnyo, kujja kuba kubonaabona, kulumwa na kufiirwa bulamu mirembe na mirembe eri abo abagaanye obulokozi Yesu Kristo bwe yajja okutugulira. Simanyi muganda wange oba mwannyinaze kikyogenda okukola, naye nga obudde bukyaliwo, okusaba kukyali kumu nti londawo okubeera nti no Yesu Kristo y'abeera afuga obulamu bwo ku buli ddaala lyonna ery'obulamu bwo, osobole okubeera nti ku lunaku luli tojja kulega, tojja kuloza ku kikompe kino eky'obusungu bwa Katonda. Nga tumaliriza katumalize n'ennyiriri zino bbiri. Zabuli 19 olunyiriri olw'omwenda. Zabuli 19 n'olunyiriri lwa mwenda. Bayibuli egamba nti entiisa ya Mukama nnungi, ya lubeerera emirembe gyonna, emisango gya Mukama gya mazima, gya butuukirivu ddala. Emisango gye gya mazima, gya butuukirivu ddala. Era mu mbeera zonna ng'otunuulira emisango gya Katonda n'ebibonyoobonyo bino nga bwe bigenda okuyiibwa ku nsi, kijjukire nti nno bya butuukirivu ate era bya mazima. Yeremiya essula 25 olunyiriri lwa 15 etumaliriza nalwo. Yeremiya 25
olunyiri lwa 15 Bayibuli egamba nti kubanga bw'ati bw'ayogera Katonda wa Isirayiri bw'aŋŋamba nti toola ekikompe eky'omwenge ogw'ekiruyi kino mu mukono gwange oginyweseeko amawanga gonna gye nkutuma. Toola ky'obusungu bwange oginyweseeko amawanga gonna gye nkutuma. Yesu Kristo agenda okutuma abamalayika bano okuyiwa ebibya eby'obusungu bwe bibya 7. Enamba 7 etegeeza ekituukiridde. Holi nkusaba obeere ng'osangibwa ng'osaanidde mu maaso ga Katonda, obusungu bwa Katonda buleme kubuubukirako gwe, naye obeere omu ku abo abanaabeera baterekeddwa obulungi, or those that will be preserved. Mukama akukuume, beera bulungi. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako, webale kubanga otukuumye, webale kubanga otuyigiriza. Tukusaba Mukama nga tuyiga ekigambo kino ekikulu mu kitabo kyakubikkulirwa, ng'obikkulwa mu ngeri eyeewuunyisa era ng'otweyoleka mu ngeri ennyanjulukufu obulungi. Tukwebaza. Ffe baani okubeera nti n'otuyiga ekigambo kyo. Ebigambo bino bikulu, by'amaanyi ate era bya buziba. Kabyongere okukola enjawulo mu bulamu bwaffe, buteekebweteekebwe olw'okujjako omulundi ogwokubiri. Tukwebaza Mukama kubanga wulidde okusaba kwaffe, era tukusaba Mukama buli kimu kye tugenda okuwona ku olwaleero tuwe omukisa. Omukono gwo gutukuume, abalwadde obajjanjabe, abayita mu mbeera ez'okufiirwa obakubagize. Ekisa kyo n'okwagala kyeyongere obeera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkwebaza omukwano kubanga otambudde wamu naffe okutuusa ku ddakiika eno. Kusaba weeyongere okwekuumirako, ate nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.